Mu mawulire waliwo kye bayita news ne information. Eggulire lyonna kasaliitako essaawa 24 liba lifuuse liba terikyali news, liba lifuuse information. Ebyo twabisoma mu mawulire. So wano ku Life in Christ we give you both news and information. Nabagamba nti gwoba walaba story tekitegeeza nti ffenna twagiraba oba nkadde etya waliwo abateyagiraba. So here we do everything tujja bawa news, information, testimony because bityanfu as long as it's in Christ mukwano tujja kukikutuusaako. So ka clip kano kakadde kadda naye kansanyudde wenkalabye mpulidde bulungi nga bawala ba Pastor Tom Mugera bamwebaza nga bamwebaza kadda era ekisinga okulaga nti kadda ke katuuti manye ebisinga tumanyira katuuti ako nti kati ke tuyina right now ke kaliko ka digital naye kano kaali ka analog. So olunaku lwalero mbayitidde Pastor Victoria Kintu Kirabo wamu ne Pastor JJ that's Ejjuuko Nakamate Ejjuuko Juliet yes nga beebaza Pastor Tom Mugera nga mbagambye kadda si kaakati so temunfuna bubi oba wakalaba waliwo ataakalaba era n'olw'ensonga eyo nzikiriza nkuzanyire ka clip kano naawe onyumirwe ng'olaba taata aya asiimibwa abaana n'agamba mbu ayagala ne peeyi endala simanyi oba baagimuwa peeyi ey'abaana gye yasaba kale kambako wenna obeere ng'onyumirwa. Mukama yeebazibwe nnyo. Ndi wano okwebaza Katonda ankoze bulungi. Neebaza nnyo Mukama okusookera ddala ku lw'obuweereza Katonda bwansobozesezza okubanga muweereza ne mmalako omwaka. Ntera okubeera wano buli mwaka nga neebaza Katonda ku lw'obuweereza. Mukama ampadde ekisa wakati mu mbeera nga si nnyangu nze obuweereza bwange ntambula nnyo ekiro ate nga mbeera wala naye Mukama ankuuma nammazaako omwaka nga sifunye buzibu bwonna ate neebaza nnyo Katonda olw'emitima gy'abantu gy'akutteko nga mpeereza. Nga ndabira ddala kisa kye kyokka kye kinsobozesezza okuba nga nnyimirira. Neebaza nnyo Mukama ne ku lw'amaka gange Katonda ankoze bulungi. Maze omwaka mulamba nga kye bayita obupangisa sikimanyi. Bengulumiza nnyo Mukama kubanga namala ebbanga ppane nga nkooye kye bayita obupangisa. Nenkikoowa era nenkikoowa. Naye lwali olwo Katonda nansaasira omwaka kati mulamba nga simanyi landiroodi. Ekitiibwa n'ettendo njagala okubikkiza Katonda ne neebaza Mukama akoze ebintu bingi, amponyeza endwadde, amponyeza atakisi nnyingi. Ate era ne neebaza Katonda okutuwa abasumba abalungi. Nti wakati mu ntalo ennyingi ennyo bannange owulira ebigambo bye boogera ne bikomyawo obulamu n'oyimirira ate n'owangula. Dadi ne mami mwebale tusomba, Mukama abawe nnyo omukisa. Mukama yeebazibwe. Nange nzize okulabika mu maaso ga Katonda nga neebaza Mukama nga neebaza Mukama olw'ezzadde lye yampa. Maze mu bufumbo emyaka 18 Mukama ampeereddemu abaana 8
ennaku ziri ezayita ennaku 40 Mukama yansaba mwebaze olw'abaana nenzija nenkikola naye bwe naddayo naŋŋamba kyewakoze si kyenabadde njagala tewatuusizza kyenabadde nkusabye neŋŋamba Mukama ennaku zina 40 nga ziggwako nja kukomawo ntuuse ekirala kyonneetaaza naye neebaza Katonda ekisookera ddala mu famire yaffe tosobola kutuula mu maka wa musajja omu n'ozaala abaana bonna mu musajja omu. Ekirala abaana bazaalibwa naye abaana ne batagasa. Ndabye ba anti bange bangi nga bafudde naye nga abaana baabwe tebagasizza. Nensaba Mukama nga mpaayo abaana bange basobole okugasa. Era abamu mu famire tebazaala abaana babazaala ne bafa naye Mukama yaŋŋamba ekigambo naŋŋamba bw'onampeereza nange nja kukuumira abaana bo babeere balamu. Omwezi guno oguwedde omwana wange Moses nali nsimbula nga tuva ewaka tugenda naye nenoonya omwana ne baŋŋamba ali eri emabega yagenze tugenda okugira ng'omwana ali mipiira gya mmotoka mwana muto mwaka gumu n'emyezi 5 nga yegenze nga yeekwese wansi w'emipiira gy'emmotoka. Kati tuba tusimbula bwe tuti anko ow'ewaka n'agamba musimbula naye omwana wuuyo. Katonda mulungi, Katonda wa muwendo, Katonda wa kisa. Bw'atyo Mukama namponya amaziga era nzikiriza Mukama siritunula mu ntaana z'abaana. Nebaza Mukama olwa dadi olw'okutuyigiriza. Dadi yansomesa wiiki namba nga nsomesa bye nnina okukola mu bufumbo. Twatuulanga wali nangamba Nakamatte leeta ekitabo nendeeta ekitabo buli lunaku yammalako wiiki namba naŋŋamba byesitakuwadde bw'olaba nga ndi katuuti nga nsomesa kwata notisi ezo oziteeke mu kitabo. Dadi neebaza Mukama ti ebigambo bye wansomesa Mukama atuwadde obusobozi ne tubitambuliramu era Mukama akumpeera ennyo omukisa ogw'amaanyi. Dadi ku lw'abaana tusabayo abaana abalala 2 ndowooza.